Basebo ne banyabo. I've received a couple of phone calls from some friends informing me that balabye in one of the bulletins last evening nga police egamba nti ennoonya biki omuyiggo. I want to categorically state nti sinnafuna phone call yonna enkubirwa okuva ku police ng'engamba nti police eneetaaga era sinnafuna ku written summon empita ku police. Naye I'm a law abiding citizen bwe banaaba bampise nja kugenda. I was told nti bulletin yagambye nti it was something to do with the full figure beating ebibadde ku mikutu ebyokuba full figure bamukubye bakoze batya. Yes, I have been a victim of full figure era mu wiiki ewedde omanyiye buli lunaku abayo ne victim ompya. In the last week I happened to be one of her victims. Nanzivoola avuma family yange for a whole year plus abadde avuma mwami wange avuma taata wange. I don't know why she's too obsessed with those two special gentlemen in my life. Oba abegomba oba kizibu kyeki, I don't know. I went legal emabega kaawo ne tuloopa emisango ku full figure, but just like so many other cases emisango tegyawulirwa ate of course tuba n'obudde bungi tuba n'obudde butono naffe tuba tulina ebyokukola. I went ahead office of the president nembaloopera nembategeeza full figure anyigiriza abantu bangi nembaloopera from a community point of view nembawa examples eza Hajati Zura ez'abaana ba TikTok basibira obwerere abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze okubavuma ate naye n'abasiba a lot of stuff ne batulaga nti nabo abavuma. Office of the president nendaga nti naffe atuvuma naffe atutomentinga kati mulina kuguma. So her impunity grew with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. So nze nnyinza okulowooza nti abantu oba oliawo abamukubye baavudde ku kuba nti oba oliawo be bamukubazze nga baloopa ng'ate ayongera obbanyigiriza nga teri kimukolwako. It doesn't necessarily mean nti olw'okuba ndi one of her victims nti olwo nze namukubye oba nze nasindisa abamukubye. Full figure abamwegendereza tava ku poliisi buli wiiki aba alina baaloopa. Nze police officers bangi bankubidde nga tebankubira kumpita ku poliisi lwa misango naye nga bannyumiza nti gwolaba oyo agenda ku poliisi buli wiiki n'aloopa abantu abamukubidde mabaala abamuvumye abakoze eki. Mu criminology and penology omuntu oyo poliisi eba erina omuprofilinga nga omuntu alemeddwa okubeera mu harmony ne society. Either yennyini aba yeetaaga kusibwa oba aba yeetaaga rehab oba kutwala mu ddwaliro erikola mental correction. So full figure ensonga zi police bwe muba munaamuyamba muyambe ne community muzitunuulire in a two way. Community mwagirabye abantu bakaaba abantu boogera ebigambo eby'obusagwa nagambye this society needs healing. Bannange abantu bano beetaaga okuwulirwa. Bannange nalabye obukambo obukyayi obutudde mu mitima gy'abantu nga mbulabira ku bigambo bye baayogedde n'essanyu lye baayolesezza ng'ate balyolesa ku muntu akubiddwa. We need to heal this society. Bannange nalabye era nze kati omuntu okuŋŋamba nti gundi nva mu maaso mba nnyanguwa bwanguyi kuba nalabye ebiwundu ebitudde ku mitima gy'abantu nga mbirabira ku reaction gye babadde ku full figure. Naye nze munnange full figure I took the legal route nendoopa as usual ng'emisango gy'abalala bw'atuuka avuma abapoliisi avuma ki nengenda nendoopako mu office of the president bye yakola mwenna mwabira bakoye yabye recordingira ku video n'abita nga ngamba ajja kunjasa omutwe ajja kunzita. A lot of threatening violence, a lot of assaults, a lot of things ebyali criminal bye yakola right in front of the camera and right in front of the secretary to the president. Wadde nga ebyo byonna mbiyiseemu tekitegeeza nti ze mba namukubye. I know she's really trying to fix that matter onto me. Agezezzaako nnyo okulaba nti akisiba ku nze kuba yatandika agamba kisa kya Mukama yankubira nga agamba full figure amugambye mbu nze napankisiza abayaye ne bamuteeka mu kakoona mbu nze nanneerabirako n'agange mbu nga mufumita ebiso. Simanya ne bamubbako emitwalo 7 ne iPhone. Kakati ate yabikyusizza yabitadde ku bba wa Nameere. Naye nga bba wange gwabadde ng'avuma n'okumumanya tamumanyi. And so many people don't know my husband kubanga teyeemulisa. Ate nange mu mawulire ne mu media ntera kubeeramu lwa mirimu gyange na politics wange. Simyemuliso nnyo gya family. So ojja kuinsistinga nti bba wa gundi wuuyo omuntu akubuze nti awondagaawo bba wange ng'ekyamazima taliimu. So poliisi bw'enaaba empise I'm a law abiding citizen nja kugendayo sirina kyenkoze amagezi genjoggiwa era gempabula community ne poliisi ensonga za full figure muzizzeeyo mu community. Listen to everyone. These hundreds of people abagudde emisango abantu bonna abatawuliddwa so that you don't keep having the same thing repeat itself. Omuntu omulala ajja keera ku makya amukwate amutte
ali laki afunye ne chance ebeera ne reflection. Wuuyo bangambye nti bagenza omukuba, simanyi abadde akubidde Kalango essimu, simanyi namugamba amuwe miliyoni oba 2 alekeraawo okuvuma oba abawagizi ba Kalango oba biki, omuntu omulala ajja kumuyita nga amanyi bamuyitidde ssente. And they'll put a bullet through her. Mpabuyi kyakulabirako okusinziira ku bulumi bwe nalabye mu bantu. So police, to help this woman and help the community, look at this matter from the lens of what exactly has been going on for a while. Buli wiiki omukazi abeera mu mapoliisi. Buli wiiki yaba ayina gwaggulako omusango. Waliwo abagambye nti abo abaamukubye lwaki tebaamuvumye buvumi nga ye bwavuma. You all aware nti Full Figure bwavuma abantu nabo ne bamuddiza nga adduka nga abasiba. So if it's a mental issue, let her get treatment. Mumuyambe. If it's a legal issue, nga yeetaaga to face the law, agifeesinge. Abantu balina summoned files against her. Era bamulinze ku police. Fenna tumulinze because we have files ready against her. Naye nze sinnanoonyezebwako police. However, if they call me, I'm here. Ati bino bye weetaaga okumanya ku musango guno nga tonnabeera mu jjejjere busimanyi baalyose ne bakiwumiza baakikubya nnyo bwe Calvin Kayanja gwaddako. Enneegayirira enkambi ya Nammere gye yeegayirira Full Figure temugimanyi. Muli kuno muli mu jjejjere bubaalyose ne bakiwumiza naye akaliro Full Figure ababaka be baakamutumira mulimu n'abanene mu gavumenti abaasitudde n'ekisawo kya ssente ne bakimuleetera omusanga agumale n'agamba nno njagala kubamala mu jjoogo. Mwina kye mwerabidde ku gavumenti ya Museveni ne mwami muzeeyo oyo ku ddembe ly'abakyala. Mu bantu bonna be bazze bakwata olw'okuvoola abantu wali olabyeko omukazi akwatibwa. Museveni alina kye yeesigaliza ku bakyala. Tasobola kusanyukirwa kikolwa kyakuba mukyala nga muli basajja babiri nga n'oli bw'alikodinga buno obujulizi mwabwe abayabeewaddeko okutulaga nti temulina magezi okuba otya omuntu ate n'olikodinga gwe mwennyini ne weeteerawo n'obujulizi obukwata. Sooka okwatemu kati ne muntu wange ayagala okugenda ebweru saagala ogwe mu bafere ewange oteekamu ssente zo nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abantu 150 nga baana ba buwala mugenda kukola Saudi Arabia nga bakiriina. Mukimanyi nti visa ze Saudi Arabia zibeera sponsored ka input katini salala ali miliyoni 1.4 mugenda kuba mukola mu government institutions nga amalwaliro, amasomero n'emizikiti. Kola bwa kirina bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Mugenda kuba musulanga abaana b'amasomero mu dormitories. Noonyako ku noti 7-7-6-21-55 oba noti 7-4-6-52-48 katuddeyo ku nsonga. Era Nammere funa passport kubanga Full Figure yaganye enteeseganya. Mulekeraawo okukuba abantu amateeka gye gali bwe muli bakulembeze. Kyeki bakubya abantu singa Full Figure yafudde. Engumi ezo ze baamukubye kubanga olwaleero tannalikavalinga. Mwennyina ze njogeddeko naye akyali mu ICU. Nga lwaki muwumiza omukyala engumi ezo singa baazikubye ggwe. Wano gwe ku lutalo lwo ne Farida Nakazi bwe lwaki tebwekuba bikonde wagenda mu kooti wabadde tomanyiyo. So embeera eyo President Museveni agenda kuba malamu ejjoogo kubanga amawulire gaamutuuseeko era nakakasizza nti agafuna akumalemu ejjoogo eryo kubanga mulina okutuukako eruzira. Tugenda nakukakasa nnyo nti n'ekifo kye weesimbyeko bakujjamu muleesi kubanga tetusobola kubeera n'abakulembeze bakibogwe kutuuka ku modulo yakutulugunya bakyala banne nga naawe oli mukyala. Omukazi bw'abaka omwakaamu wabako n'akwogerera ebitaakusanyusa genda mu mateeka lino eggwanga lirina abalifuga kubanga bwe tunaasigala nga tukulembeza n'okuwagira ebikolwa ebyokkuba abantu enkya bajja kkuba ggwe kuba ffenna tukolera mu nsobi ffenna twogerera mu nsobi. Osobola okwogera ebitasanyusiza Bobi Wine ebitasanyusiza Muhoozi naye bw'omuwa eddembe okukukuba nkubuulira eggwanga lino tujja kwagala okuluziza kuliwumbawumba nga tekikyasoboka. So Madamu Nammere weetegeka okuteekebwako empingo. Ekikolwa kye wakoze kyabadde kya busiiwufu bwa mpisa. Oli mukyala eyakuzibwa mu famire gye twegomba ffenna eyasomako bulungi. Lwaki tokozesa amateeka?